Hey. Ye gasi. Rachel, good day, Fred. Is Bruno wali? Taliwo. All you had to do was drive to Sydney. Kano kawalake kyobadde olina okukola kuvuga motoka paka mu Sydney. It's easy when Wabula ekyo kyakulemye wakuonyeseza nkuonyese. How many hours I put in it? a lot, eh? Look great. Do you know how much it cost? Gomanche kikostinga. Okugitereza emotoka. For you to rebirth, Rachel, so Engera nekiri wano. I mean, technically, Lunajjamu ebinongo. nothing. We sold it for 20 grand. Kati no bamukwata. Gasi yayimuka kisirani. Manche kikostinga okuzaawo emotoka. Baagala no grand abiri. Katonda wattu. Musajja wa yayita mu ddirisa ono muzeeyi kiyayu. Vuga emotoka wayita koona. Baagikisa wano bintu bigaali. Nagambye Bruno